Amiri si ye manager. Akolanga. Kwa kisooka tebabeera bombi. Amiri mukimulaba fa babeera mabega fa balaba ekituufu. Amiri alina iwe gy'abeera ne Becky alina abeera buddo. Amiri ajja naku nga bbiri n'akola ki n'agenda. Naye Amiri basobola mukubira ku ssimu ye nga bamuwa omulimu. Kati bamukubira bamuwa omulimu agusindika ku ssimu ya Becky ne boogerezeganya. Tamenejingako Becky. Naye asobola omuwabula. Kati ngola nti batadde oluyimba olupya ne bakola challenge kubanga nze ondaba nze yakwatanga essimu nga bakola challenge. Buli kimu kimanyi nakola challenge nga 10 ne bazitereka. Kati gwe wateekayo video omanyi bagikozeko olwo. Ate bufumbo kinaawe tuwali bufumbo bwamu buli bufumbo sisobola kukkira nje mwakyanga naye goma bufumbo bwa Amiri ne Becky. Yo omukyala nga yalina amakubo ge mangi. Ate Amiri musajja mulungi era wakitiibwa era wagonjebwa naye omukazi ye buzibu. Nti asobola okukera ku makya ne muvuga ntugende Masaka ne muga agenze mu kyalo ewaabwe. Ninga tugenda kusula mu ambiance katulina nga tulinayo omulala. Ninga Amiri amanyi tuli wa mulokole. Nankubira Amiri nga sokombe ku Becky awo nempalapalanya awo nenkizibaawo kituli. Mbadde mbiina. Ntugende nabugawa ntusulayo kumala wiiki nga Amiri yamanyi tuli Masaka kitegeera watu agenze kukola tugenzesanga mu bede bino byenjogera mbinako n'obukakafu. Kakati abadde akikola atya kuba public figure okumusanga n'omusajja omulala? Andi kiri bwe kiti tosobola kumutegeera. Ayambala bulungi masiki ye nagenda mu ambiance ntukuba ambiance tugende nabugaba nga yambadde masiki. Kati nze Roja nza muyirawo mubiri kitegeera tosobola kumutegeera. Bikoma mu bbaala obeera oba wamu ne space omugaga nekyuzinke. Olwadde mba mumanyi asobola kukolako nze mukwano kitegeera nga asobola kukolako nze mukwano nga sobola kuvaayo kukola ki kola kino ne bwe kiti. Era Becky nze munyigira ku mutima ku bantu be yalinyigiddwa wano mu Uganda tiyalinyigidde Roja tiyalingubye ku mulimu kubanga nze namuyirawo omubiri tuvudde wala kitegeera bonna basanze Kampala. Kabere Amiri amusanze Kampala. Kabere Amiri amusanze wano Kampala. Kabere ani amusanze wano Kampala kitegeera naye yali badde anyiiga atya yali talina kunyiiza linnya Roja. Amiri amuyinamu abaana bameka sofa? Aminamu bagamba 2 naye omwana asembayo. Amiri kyemusaba amutwale ku DNA kyenyinza omugamba. Nandi gulaza amakubo ono gayitamu. Nizo otavaayo kunyonyola kkubo lino naliri. Nenga amakubo weegali. Twogere ku ssaawa zino Amiri akyali mu mbeera nnungi ne Susan Becky. Baayawukana dda kyenyinza okugamba. Kabe nkunyonyodde nti omukazi ekisooka omukazi asinga Amiri kasente. Kati omuntu akusinga kasente osobola mumuwa amateeka. Ekibadde okimanyi? Yesu musobola okuba mumweyagala laavu oba omusajja ng'akwagala naye nti jjukira ali n'abayimbi kati nze mbadde mu by'abayimbi mbimanyi. Sobola kera nkyanga neegomba kufuna mukyala muyimbi tekisoboka. Kuba amanyi obukodyo bwe bakola. Mukazi agamba nti ali ku sha agenze ejjinja naye ng'omanyi gy'alaze nga Roja amuvuza amututte entebe. Ekitegedde omuvubuka muyita Kadiru era ayinza okuba yazze mu kifo kya Amiri bwe twogerera naye wabagala okumanya mazima bagende betegereze nnyo vidiyo ze bakola. Ate nga lwaki ekisooka babeera aba sawa bina oba nga tewali kukuba bifaananyi oba waliwo okukuba ebifaananyi babeera aba nobogende nesaawa ene budde osobola musangayo mu nnyumba. Ate nze nza kugamba amazima ati nze mbadde nabo ebbanga lyonna. Kadiru yansanga ku mulimu engeri gyali yeeyisaamu nga yakajja nali ngimanyi ne kakati engeri gye yeeyisaamu ngimanyi. Naye Kadiru ali so friendly eri Amiri. Nedda ssebo ne vidiyo ezimu we ziri nga bali bonna byabaako eri emabega mu kusooka katanaakutegeera ono kitegedde katanaakumutegeera naye kati yamutegeera nagamba ono anjagalira omukazi Kadiri. Amiri nga agamba Kadiri. Niba nakitegeera ko era yali abasanzeeko. Omanye kati njogera mazima. Era ono ye wiino ogenda obbawa olwatuuka Amiri agenda e Buddo
bali bafunamu butakkaanya nani ne mukyala we Beki akangendeko wa ebuddo ndabeko ki ku baana bwatuuka ebuddo asooka ayingira mu nnyumba jua waliwo gate kati yasanga waliwo omwana avuggula ebintu wabweru yayingira naye kitegedde naona mukuyingira ne Amiri we yatuukira ne bayingira sigaa nti yakonkona ne bamuggulira nedda wayingira mu nnyumba asanga Beki atabula kacyayi asiise wali amagi Amiri agamba nga Beki alinga alina bwategekera agamba oba bibye yagenda obbirya waliwo mutabani we omukulu bamuyita Ether ŋŋamba Waloni ennaku ezo yali Masaka eyo yali yamulwaddemu ng'ali Masaka namugamba mutabani we Ether ng'agamba taata we Amiri taata anko Kadiru ali mu kisenge ko Kadiru ng'abuuza ko Amiri abuuza okakasa nti Amiri agenda mu kisenge bwagenda mu kisenge asanga Ssenkagala akoze ki yeebase awujjaddeko amubuuza atandika dde okubeera wano kati ono yagenda mu kisenge ono nadduka nadduka nayesuya mubwezikoota atandika dde okubeera wano nawulirako dda nti obeera wano osula wano watandika ddi namuga afuluma nkwagala emirako n'obukakafu obusinga kwabo kati banavayo ne bagamba kiki obukakafu mbweyina tebalwana Amiri teyalwana musajja Amiri wa kiwago ne teyalwana yamufulumya buki bufulumye ne baaga we ya kamera nagimukasuka nga fuluma okuddamu okulwana Rebeka neyekwekawa mu boys quarter kwa Amiri amutya anywa bulabe nze Amiri nyini yabiŋŋamba ate n'abalala n'emikwano gyange ababeera ewaka bulungi kwatwogera sanokulaga kyati ye kitegeera kati we kitibe kyali mukwogerezaganya ye yanaga nti kujjukira sije waliwo n'abaaliwo era ne bakosa Amiri kitegeera okuba nti saavaayo kujja mu mawulire naye nga waliwo era abaaliwo oka muma temubimanyi kitegeera naye kati ku luno Amiri kyemmanyi wanaaba muntu nga atudde wansi n'alowooza tasobola kuddiŋŋana ne Rebeka. You said Beki has 4 kids. Ayina abaana basatu. Buli mwana alina dadi we. Bana babiri kyengambye Amiri owokubiri amutwale ku DNA. Owokubiri wani? Owa Amiri amutwale ku DNA. Owokubiri. Wanakizula nti wuwe ajja kuba wuwe. Sijaga nti si wuwe naye amutwale ku DNA. Roger, bina byonna omu esegenda kujajinga lulwo. Lwaki obyogera eri Kyuzeni Beki? Mbyogera lwa nsonga nnyingi era nja zigamba. Esooka Beki we yagaana okunjijjukira batya nti omuntu gwe nvudde naye ewala kinnamubeererawo ekyamaanyi aye nayagala nze nneme kusituka mbeere wansi. Owulira ekyo kisooka nti Beki yagaana okunjijjukira newenkoze naye ebadde agamba nti kale ewa nfunye akakadde ojja kamuweeko emitwalo 2 yagaana okukikola. Owulira ekyokubiri nze famire yange tisobola gigamba nti sirina ssente kuba mbeera ne serebu kuba serebu bamulaba investiment ze baziraba kitegeera ye agenda mu maaso naye ate nze ndi wansi kitegeera mbagamba nti sirina ssente. Owulira ekyokusatu sirina famire kubanga nze ensonga sirina busobozi busobola kulabira famire yagenda lwebyo. Ekyokusatu nga seebaka nebeerawo tukoze show nobeera nga tuweebase ate nga tofuna na ssente. Nze yamuleeta mu Niiki ebadde agamba noloja wa Luganda kitegeera netuba tukwata netuba tukoonaganye tuba twalina okutula mu kumeza netukola ki netuteesa ekisooka tayagala kuteesa tubamuwabula era kino nkigamba Beki wabe yasinga ssente ekikyamu tekiriiyo kyova olaba akola ensobi nnyingi atwali akola ki amuwabula. Beki olomuleko konsati y'abantu yadde naye